Ababoda ekyotera okuzingako amaka ga bannaabwe kididde pikipiki emu okubbibwa okuva e Kalungu kyokka nga yabaddemu akuuma akagirondoola era bwe bakutte yasangiddwa nayo n'alonkoma banne okuli Godfrey Sebaluwo, Mike Kiyaga, Richard Senfumango n'avuga kanta n'omulala ategerekeseeko erya Kimbowa bonna batuuze ku kyalo Nabyejjwe. Ababoda balumbye amaka ga bano ne batandika okwaza ne bamenya ne kabuyonjo bwe bagwiridde ku namba plate za pikipiki 30. Kati bamutegedde mutya nti ziri mu toilet mu waliwo pikipiki ne bakwatidde ne bakalisizo bajanga balondoola gw'okuyigga ne bamenya kino kibajje mu mbeera ne batandika okwagala okwonoona ebintu by'abantu bano. Polisi ekalisizo ebadde eddumirwa OC Emmanuel Tumukunde etuuse okuzza embeera mu nteeko. Tumukunde ayimiridde kabanga lya polisi n'abasaba okuba bakkakamo bakole okunoonyereza nga bakutte bakazi babadde bateeberezebwa okubba pikipiki. Wano ababoda beeyawuddemu ekibinja ekimu ne kigenda ebbaale mu Kifene okukwata makanika gwe balumiriza okutematema sipeeya ku zimu ku pikipiki enzibe. Eno bamenye ne bajja mu pikipiki ebbiri n'ezo ezitemeddwa era poliisi ate ebadde Nabyejjwe nedduka okutaasa makanika. Ono yakyusa najja nadira ebyuma ate namala n'abitukuza nga amaze obitubbako. Tusaba batuyambe bekikwatako batuyambe abantu abo bonna bakwata. Abaana abakudde ennyo babadde batta baboda bannaffe ne babatta enamba ziri mu ttooyi kati zonna zonna tuzikute naye ababbi bo badduse. Kati operation gye tukola kunoonya ababbi abo tusobole okubafuna babike nabo batukooya ababbi mu Uganda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.